Sabiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lwe kamaliriza okusunsula bonna abali beegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament ku mitendera egy'enjawulo okwetooloola eggwanga. Kyokka ebyava mu disitulikiti ey'e Bukedde byali tebiwoomya Nakabululu anti olunaku olwo bangi abalemesebwa okusunsulwa omwali ne munna Nope Florence Asiyo mu kusooka ekyalowoozebwa nti yali awambiddwa. Kyokka olunaku lw'eggulo ono yatangazizza eggwanga n'ategeeza nga bwe yali tawambiddwa nti ekyobutalabikako ku lunaku lw'okusunsulwa yali akigenderedde. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. Mu katambi kano annyonnyola nga bw'alina oluganda ku Speaker Anita Among nga nabwe kityo yali tasobola kumwesimbako olw'okutiisibwatiisibwa ab'eŋŋanda. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure, being it that I am a daughter to the Right Honourable Speaker. So, due to family pressure, I had to pull out. Kino nno kye kitanudde bannakyewa okuva mu kitongole ki Uganda First okutwala okwemulugunya kwabwe gy'akakiiko k'ebyokulonda nga baagala okusunsula kw'abeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala ow'e Bukeddeya okuddibwamu olw'ebyekwasa ebyaliwo. Olwasooka olwamaliriza okunominatinga Right Honourable Speaker Anita Among, offices baazigala ne bagamba nti ebyuma byali biri out of service, tebina network. Bano bagamba nti omuntu wa ddembe okwesimba wonna wayagala awatali kutiisibwatiisibwa kwonna. Kye kitusabiza Electoral Commission bakandidate ebawe n'obukuumi ekakase nti bakuumiddwa era eddembe lyabwe weeriri bagenda kuli exercisinga. Ng'eby'e Bukedde yabikyali awo mu disitulikiti ey'e Buyende mu kitundu kya Budyope East okusunsula beegwanyiza ekifo kino kwalimu Kigoye Wezinge olabamu ku baali beegwanyiza ekifo kino obutasunsulwa. Muhammad Mwaka ng'ono abadde avanya ku kifo kye kimu ne munna NRM Moses Magogo atunnyonnyodde nga bwe yava ewaka we nga yeesunze okusunsulwa kyokka olwatuka ku kitebe n'atandika okubuzaabuzibwa okukkakana nga bamusabye akomewo olunaku olwali luddako. Ne muga nti no mukama wange mbadde nkusaba nominating kuba from saa 5 ndi wano nangamba nti nswasira let me consult nadde eri mu office endala nakuba amasimu naye era nakomawo nanga nti mukama wange nsonyiwa let me nominate you tomorrow. Agamba nti enkenenkoko yagikwata mumwa kyokka kyamubuukako obudde okuwungeera nga tasunsuddwa newankubadde ebisaanyizo byonna yali abirina. Kusaawe bbiri gate yali nzigale baali tebanatuuka ne batandika okutuuka nga wendi ne saawa 2 saawa 3 saawa 4 saawa 5 kitundu Honorable Engineer Moses Magogo ne NRM Flag Bearer District Woman Member of Parliament ne batuuka ne tiimu yaabwe yonna, of course ne Speaker of Parliament who is exposed to Honorable Engineer Moses Magogo ne Electoral Commission Chairman owa NRM Professor Tango Doi bonna ne batuuka era bwe batuuka gate bazigula buguzi bonna ne bayingira n'abagizi babo bonna ne bayingira mu office. Kati ono aweze okuddukira mu kkooti singa akakiiko k'ebyokulonda kalimu okumuwa obwenkanya waakiri aliirirwe byonna byafiiriddwa mu kaseera akabaddemu. Kaninde ekivaayo mu Electoral Commission naye bwe kivaayo nga tekiri in my favor ngenda mu kkooti enkulu ejjinja mpaabire Electoral Commission mpaabire Attorney General owa government okunjavuwaza. Ono si ye yekka alina okwemulugunya ekikula kino ne Helen Mutabazi alumiriza nti yalemesebwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kakumiro avuganye ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga byonna ebyamutuukako yali abinnyonnyola bakulu mu kibiina kye ki Nope ku lw'omukaaga oluwedde. When I gave in my nomination papers, they said that my pictures were not well visible, and even that I went back to get other photos. And that was a wastage of time, so they pushed me to another day. So when they refused to nominate me, now the other worst part of it is that now the returning officer disappeared with my nomination forms together with my academic papers. Bino byonna ebituukidde nga akakiiko k'ebyokulonda katondawo dda akakiiko ak'enjawulo okola ku nsonga zaabo ab'emulugunya olw'obutasunsulwa kyokka nga balina buli kisaanyizo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.